azala bam singe yamuzala ndaba bazala mulalu bazala oyo naye yamuzala ndaba bamu teyabba bamulanga bwerere wange teyabba naye jajja bamu teyabba bamulanga bwerere bamu teyabba bamulanga bwerere mulindwa nesoddeyo mbuze lubaala agabadde abantu abasanga bemulugunya banenya lubaale kwe kuba amavi osimbe byakoledde tonenya lubaala jakkuwa byoyagala ekiseera kyo kituuse gano madda gabamweyana amagulu nagamanage sikyayina agava mu kifo munkubire obugalo n'agamanage sebo nyimbye luganda nga lwaffe lwa buziba amagulu n'agamanage sebo naye nga nagaba nange lwansonga amagulu nagamanage sina sente sina buyambi owange sina sente kakano okoze ntya ekalamba waliwo embuzi yange nayo njitunda gendeyo wajjajjange saka ekalamba wamala ndeetera ebyange name bulami laba ndigenda ndaga ndeetera ebyange name bulami omugongo gunzimbe gulinga endoddo laba olubuto lunzimbe lulinga akasaka laba omutwe ogwo gunnuma sikyawuuna bandeetera ebyange name bulami ye ddungudungu nga musajja n'amagulu omusajja ddungu ng'ayiga n'awangula oluhologa musajja ddungu ng'ayiga buli baddungu ayiga n'ekiro omunzikiza musajja ddungu ng'ayiga kale mununu jjajja mununu zakwogera ejjembe lya kuno naba mununu badde lyetaaga naba mununu abange wulira endege naba mununu naba mununu mukasa yekulira bulungi mukasa kamwetoolole mukasa eyambulira kaliba keeru yajjange yajja n'obwato mukasa mukasa eyambulira kaliba keeru kamwetoolole bweza nnyo bannange agulumizibwenga atenderezebwenga ababwenga ekitiibwa akaseera tekabadde kalungi nnyo wadde mbadde neekaza nga mulindwa twampaako ne kalifoomu mu kkuba okutambula ki ku boodabooda okwo kiro akaseera kembaddemu si kalungi era keeraliikiriza omuntu yenna ayagala mulindwa okusigala ng'akyamuyimbira jjajja yakyogeddeko nti nnyimba kiro bannange nva wano neŋŋenda ŋŋenze luweero nyina okuyimba ate bange teri muyimbi ayagala mumusooke bonna baagala kola ki kunsooka ng'ate ensonga naawe ogiraba bwe ŋŋenda ku siteegi nze siteegi njonoona bagwa kale nno bannange akaseera kempitamu ako nga ntambuza boodabooda si kalungi ekirala buli lukya bakugoba mu nnyumba z'ofunawo zigenda ku ssomero abaana nfubye taata okubaweerera era oli ajjaga nti mulindwa akoze eki abaana mbaweeredde nti nnyina n'omwana ali mu senior 5 owulidde basoma kaakati sebo akaseera ako kembadde mpitamu ekibuuzo eki nkise ekibuuzo kirungi nnyo ebbanga lyenyimbidde bajja kugamba sikoze eki temuli sente mu culture music mwali culture music ekintu kyaffe kino ekyobuwangwa n'ennono kiri mu kusituka kyali kyakola ki kyagwa kati ffe abakitandika tulina okugumira emiggo tulina okugumira bintu bingi nnyo waffe kati ffe tulikibbulula era yensonga lwaki tusaba ne tukoola batukwatizeeko naye nga sente mu culture music ayinza n'okuba yasinga okuba mu sente kuba bw'ovaano ng'ogenza kupafominga culture e Bulaaya ovaayo ng'oli muguuda kyebasinga okwagala mweziri naye kakati mulindwa okukola oluyimba olwowulira lunyumira abantu mu studio ndukolera miliyoni yes n'okgenda waggulu kuba mulimu ebivuga ebyekinnansi si bangi nti babikuba okitegedde
ne ba producer bennyini okumixinga bizibu nnyo. Bw'ogamba nti olukola video egenda millions 12 n'ogenda waggulu. Okola video kyovula ne video ntono. Video eyo gyolaba yakinene ennyumba siyinza gaana kumwebaza ku mawulire kano omusajja bakiddaawo muzeeyi bakiddaawo yatoola obukadde 7. Okumanya abasajja gye bali abaagala obuwangwa naki bakiddaawo muzeeyi nkwogerako webali kwagala buwangwa na nnono yatoola million 7 n'antwala mu lusozi erwamata ne tumalayo ennaku 4 natta n'ente ennamba agabula abantu kuki ku video eyo. Kale nno Liito Joe yayogedde ekigambo ekyo nange yankubirako ku ssimu n'abiŋŋamba ne mugamba nti luno lutalo lwe tuliko bw'otiitiira obwedde bajjajjaffe batugamba tuleke okubatiiririra okukuba kubatiiririra bino byenzigyewo kati emisambu emisanyufu nyongedde ogiraga ensi bajjajja nyongedde obalaga ki ensi tetulina kubatiiririra okitegedde. Ate bw'ogamba nti oswale bw'oba olina ekikuluma owala emabega nga tokigambye abantu terajja kumanya kikola ki kikuluma. Naye nze neebaza abantu nti nalowoozeza abantu bajja kukomentinga bubi nnyo bajja kuŋŋamba nti kiki kabayo wa famire yange tewali yavuddeyo kukondeminga nti mulindi okoze ensobi wabula bakimanyi nti bw'osirikira ekikuluma ejjute tebaalinyiga ekyo nkisi. Nyimba zino nga bwe nagambye kwesaddaaka nga bwe nagambye nze natandika okuyimba nga nze ennyimba za Lubaale mu Cream Production nga ndi ne Haji Haruna musajja musiraamu nnyo era Haji naye ng'alina ekibiina nga kirimu omusamize era nga bafuna obuzibu bunene nnyo. Nze kennyini nafunanga obuzibu ng'abayimbi bannange bagamba abantu nga baagala byenkola naye abayimbi ono naye ajjawo ebiyimba bye ono naye atwala ebyo ebiyimba bye bagenda okulaba nga bye bayita ebiyimba ate abantu munnange byakola ki bye baagala. Bagenda okulaba omuntu gwe babagambye nti yimba gwoba osookawo yimba ennyimba 2 ntandise okugenda nga nze ensembayo kubanga Haji ng'asobola okuba jjinja ng'ali mu mbaga ze mu mikolo gye gyentomulirwa ne ngenda ku stage nga tuli Masaka Haji n'ansanga nga nkyayimba kitegeeza omugaso nguyina muki ng'ate abantu tebannaŋŋamba nti vaayo so ng'ate abalala abayimbi babagamba mukole eki kale okusoomooza kwali awo naye nennemerako buli bw'olemera ku kintu okijjamu ki kyoyagala okulemerako ennyo okusoomoozebwa bwe kutyo kunfudde kati budde buno nti nze muyimbi olw'obuwangwa ali ku ki ku ntikko. Ate nange neebaza bajjajjange naddala jjajjange Kiwanuka oyo eddoboozi eyampa eddoboozi lye muwulira lino. Mbeebaza bakama bange abo abampa ekisa n'okwagala obuwangwa n'ennono. Ssaabakabona nga babagambye nze ndi mwana w'abalabirizi ba Bishop be banjoze nkyogera nga sikitya ba Bishop George Ssenabulya, Bishop Yokaana Mukasa Dalet, Bishop Wilson Mutebi, Bishop Sekadde bonna abo bakadde bange. Naye budde buno njogera ku buwangwa naki tebikwataganirako ddala n'ebyabwe. Naye weewuunye nze omwana ntegedde ewaka kubanga bw'otamanya waka toyinza kumanya gy'okola ki bw'otamanya gy'ova toyinza kumanya gy'odda. Oluyimba ssaawa yonna mujja dduwulira nga luli ku mpewo okwo nga lusiima bassekinnoomu bonna abavuddeyo kubanga bwe natandika okuba omulanga ogutandikwa kufiirwa abantu baatandikirawo ne kindaga nti ddala baagadde ennyimba zange. Mbeebaza ne ssekwebaza baddamawulire kubanga abalala bagaana naddala bwe kikwataganye ne bubuwangwa n'ennono bannamawulire bagenze batandika era siba omulimu gw'okoze mu bannamawulire gwa nsusso nnyo gwe mbakozeemu. Bannamawulire abamu nga tebagana kutunuzaamu kamera kamera zitya embugo kubanze mbadde nvudde dda nga nnyimba ennyimba zino nga ndi ne Cream Production
nga nnyimba abantu ne bagwa naye ng'oli owa kamera yesitala okukwata abantu yesitala okukwata Mulindwa ayambadde embugo naye mwebale kuvaayo era mbasaba musaasaanye enjiri eno ebune ensi yonna kye nkakasa nti budde buno enjiri gye muliko wano eri mu kubuna nsi bweza nnyo bweza mirembe nze nno neeyama taata nti ŋŋenda kuyimba nfufunyale sinnayimba ntandika butandisi ŋŋenda kuyimba nyimbira obujjajja era nsaba jjajjaffe oyo Mukasa ayongere okumpa omukka yongere okussa ndyoke mbakolera ebyamagero ate ekirungi nti ebintu bino mbikola sibyesibambwesibi ndi musajja musamize nasamira ndi muzzukulu wa Wamala era kitange kyannaku ntaliiwo naye nga mmanyi gyali yabadde alina okubeerawo simanyi kitange Kayondo Kabona Kayondo Lukumpagala ye kitange eyanzaala mu Lubaale yesinza butamwogerako kiba kibi nnyo nnyo bw'otoogera ku kitaawo oyo eyanzaala mu Lubaale bino byonna byendiko ebyobuwangwa n'ennono ye musaale nti ne bwenkutuka wano yasookawo weza nnyo taata abantu bano abawagizi bange bafans balina kye bansaba buli kadde era njagadde nkyogere wano bannamawulire nga bali wano nga sinnamaliriza bansaba ekivvulu ate nga bakyetaaga very soon kubanga natuuka kati ngenda kuyitako buyisi natuuka natera kuyitako omanyi bwe bakuyayaanira n'otalaga ekyo nti buddewo bulina okukikola ate oluusi oyitako ogenda okukireeta nga tebakyakola ki naye budde buno nga bakyalina ebbugumu badde nsaba taata maama twekwanye tutegeke ekivvulu osanga ekivvulu kino kijja kuggulira n'ebirala byonna bye twagala nze nkimanyi waliyo omuntu omulala ng'alina omutwalo nga ye ayagala guleeta mu kivu nyongera ogukuba omulanga ogutali gwa kufiirwa ogutali gwa kaaba mbasaba bafaanizi bange abawagira obuwangwa n'ennono nammwe nga temubuwagira naye nga mwagala ennyimba zange oba nga mwagala Jento Mulindwa nasoma ne ba obbies bangi nnyo kubanga omuntu atasoma tabanga atakola ki atasoma emikwano abaana mingi mu primary secondary university n'abaana na mikwano gyange egiri e Bulaaya gye mbaddeko eyo mwenna nyongera okubakoowoola nti bwe muwulira ensonga eno bambi mujje mutukwasaganye nkola omulimu guno nga ndi musanyufu nga taata bwagambye njagala nkola omulimu guno naye nga ndi muki nga ndi musanyufu nga bwe bampite bukoma nsimbi ntwala misinde sijja kutya kukyogera kubanga sebakisa bulwadde enkooko ze zikola ki ze zimwatula gwe bwona abukisa omulanga guli okusooka mu ddiiro gye bayita enkooko okusula bannange Mukama Katonda nababuulira nti ampadde ezzadde ate kye twagala zadde ndirina naye otunuulira abaana bo nga woowassa nawo tewakola ki teweeyagaza mbakwawoola ng'abalala basobola okusobola ne basonda ne babasondera ne Mulindwa omusajja omuyimbi jajja w'abaana mbasabye nga siinaamu kugamba nti ntya oba nsonyi muveeyo muyimirire wamu nange mbaweereze obutasamuka bannange nsaba bajjajjange ne bajjajjammwe babakwatireko mu nsonga eno mufune okwagala n'okwewaayo nga mutoola era bajja baddizaawo ekyo nkimanyi bamwe yanaagamba nti amwa gwakola ki gwawa